Nze Isaac Uganda atengo lunako lwale tubuuza nti bisanyizo ki oba ziyite qualifications omuntu ze yeetaaga okufuuka omubaka wa parliament oba abasinga obungi gwe tumanyinga MP. Oyina okubanga n'osobola bulungi okwekaza. Ki okwekaza otegeeza ki? Bakukwatana na sente bakubuuza ngu zino niki n'obagamba ngu zino sente bino nebikoora osobola bulungi okwekaza. Wacho yategera kwegamba orukusoborera ddala okurugomu omumbera y'obuntu okekaza oyine kubanga onosula kumpi na parliament. Ate kati bw'obanga oliwe Kangabe Kabale Kasese Mbale bwotubuzubu oba n'okulira abaekabale oba n'okolera abambala konko oyine kubanga oyine amaka wane Kampala ngo orukumpi na parliament kati kubaho kadirwa kaita mu parliament rero kaza kusanga kwekabala aho oyina maka boza kukwata emotoka ngo ize emotoka nebwe bangeduka ko kadiru nukaba kakuitako so mubera kumpi omukibuga kumpi na keji parliament je mu kuita parliament ko kadiru kona no soboro kawo kanoga ko Tezo lina wabasula gulu Kangamene wabachikirira gulu oba Mbale yetaaga okubanga asula kumpi ne parliament. No yakuba nachi ko mu America nachikirira America ayine kuba ine amaka wanu Kampala kumpi na parliament. Achitegera kumpi ne wano wetuli. Okay. Ejine kweta parliament. Okay. Okay, tweyanze kenze Isaac Uganda nga bulijjo bye muwulidde Sibya TV eno wadde abajiddukanya ekyo kakiremerako mpaka obara akukwate bakakuteko mu nsuwa no gitegera bakakunyiga okuyimata. Pavini Pro yabadde ku kamera atenga Bombardier yabadde omuteesa Mukama Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangale.